Embeera ebadde yakinnyika ggobe erw'Amasyazo mu ggombolola y'e Kamwezi mu disitulikiti ey'e Rukiga, ab'Enganda babadde baziika bannaabwe omusanvu nga bonna banjwemu abaafiira mu kabenje sabbiiti ewedde. Emyoyo gy'abagenzi gisoose kusabira ku kkanisa ya Kyogo, Church of Uganda, era nga okusaba kuno kukulembeddwamu omulabirizi w'obulabirizi bwa Kigezi, Right Reverend Godi Akanjuna. Eno bannaddiini gye basinzidde ne basaba gavumenti okugaziya enguudo naddala ezigenda engendo empanvu okwewala obubenje ekikula kino. Tuyina okulaba nti bwe tuba tuli ku luguudo ogenda ku overtakinga osobola kutunula bulungi kyekijja mu maaso n'olyoka overtakinga, kubanga ku sitole gye tulaba wano wabaddewo omuntu eyabadde agezaawo ku overtakinga kati kozi neevaawo abantu 7 bafa. Then ku lwanga lyaffe oba ku Uganda nga Uganda twetaaga okukola enguudo nga nnene nga zitumala, kuba ogenda okulaba enguudo mu mawanga agaze nga gakula gasobola okuyisinganyako motoka 3 omulundi ogumu. Omulanga gwa bannaddiini n'ab'Enganda bagwegasseeko nga bagamba nti singa tebabadde bufunda bwa nguudo bannaabwe tebandifudde ekikula kino. Narinsha wangu gavumenti kalyanekunda bakahangusa umuhanda bakatamu nangwa atiste emihanda 3 n'ingendo rero bikagumizamo ubundi umuntu akaza kushara nk'emotoka ubundi akaba yarabiriwe. From sources which we are hearing from others, they are saying the road was a bit narrow, and so for the articles if the government is maybe if they can try to improve maybe to the lanes, or if they can put like lanes for small cars and big cars, then still again if they can put like some speed limits, because at first as if the government had put some speed limits, but now these days as if that call stopped. Kinajjukirwa nti abagenzi bano kwaliko taata ne maama n'abaana baabwe 4 kw'ossa n'owooluganda omu nga bali bawangalira mu bitundu bya Kyengera mu Kampala.